Deba blogger mwenna abazanyi ba firimu abali wano olunaku olwaleero mwebale nnyo kuona linga invitation ya press conference eno eya mwami Yega Conrad. I believe tumulaze omukwano mungi nnyo era kitegeeza kinene nnyo ffenna okubaawo wano abazanyi ba firimu bannamawulire na buli muntu ali wano namwe aba cameras abazimutunuzzaamu musobola omusiiwula naye bwe mba musazeewo n'alabika bulungi n'abagenyi baffe abazze ate nakyo tukisanyukira. N'alisabye omukulu mwami Faizo osooka otuwe essaala eggulawo press conference eno tutandike bulungi. Katwewombeeke tusabe. Bismillah. Mukama Katonda waffe tukutendereza, tukusinza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza olw'ekyenwadde, tukwebaza olw'akadde kano, tukwebaza olw'ebitone bye watuwa. Awo nno nga tukuŋŋaanye wano nga abaana ab'endeemu tukusaba otuwe akadde akalungi, ekiseera kye tugenda okumala wano kibeere kya mugaso gye tuli eri ffe ng'abantu, eri eggwanga lyaffe okutwaliza awamu. Tukusaba byonna ebigenda okukolebwa wano obiteekeko omukisa. Abali mu kifo kino Mukama tebalina bizibu wabula balina okusoomoozebwa. Tusaba buli ali wano Mukama waffe obeerenga omumalirawo okusoomoozebwa. Tukukwasa enteekateeka eno eya show mukwano gwaffe, mukwano gw'abantu Conrad. Tusaba Mukama omukisa nangi tugenda abantu bajagale era babeerenga tufunamu ekyo kyennyini Mukama Katonda kye watuteekerateekera. Tukusaba byonna bye tugenda okukola bibeere bya mukisa mu maaso gaffe eri eggwanga lyaffe. Bino byonna tubisaba ggwe yatonda eggulu n'ensi, tuli bakkiriza ekimala kyetuvudde tuddamu nti amiina. Kale mu kaseera kano njagala okusooka okwebaza batimment ba mwami Conrad nti mwebalire nnyo ddala. Njagala okutuusa okwebaza kwa muntu amawulire oba bablogger abali wano nga erinnya lyenjogedde siryo bwe naaba nyanjula omuntu omu kusaba just otukolera bukolezi bwoti so that kituyamba mu creditation eya video. Yes, nja kwebaza okubaawo kwa Ann Kirabo, mwami Bukenya Muhammad, nja kugendera ddala ku maama wange Nabunya Jamira Wengeye, ngende ku mwami Saka, olwo tugende ate ku mwami Conrad webale kujja, tugende ku mukyala Nampijja Florence, tujja genda ku mukyala Masha Nakanje. Oh, sorry. Okay. Nja kumaliriza si kumaliriza mwami Rogers. Okay. Nzire ku bakama baffe mwami Bosa Serunkuuma. Nja kusembyayo mukama waffe mwami Ahmed Lubowa. Bane mwena mwebale nnyo kujja. This really means a lot. Gali ewamu bingi nnyo bisobola okubanga bitambula naye ate kino kiraga ekifaananyi kirala nnyo lwaki nasiri wano
olunaku luno olwaleero. Bayimbi wokka naddala abakutte akati ensangi zino olimanya manene olibikonge kinene mu kisanja kino eky'emyaka gye mukulungudde mwetise entertainment industry. Kufa abamu abajja okuzannya firimu mutegeeza kinene nnyo eggwanga Uganda n'abatulaba olunaku olwaleero okubeerawo kwammwe mwenna. The last interview gye nakola ne Mwami Conrad yaŋŋamba ekintu kino kigenda kubeera bwe kiti, and nga munnamawulire indeed mbadde nninza okulaba nga ekintu kino kiri bwe kiti. Okubaawo kwa Mwami Bosa ne Mwami Ahmed Lubowa kutegeeza kinene nnyo, kuba abaami abo ppira nnene nnyo. Bamentalinze abaana abapya, which is so good. Bamentalinze abaana abapya, naffe nga ba content creator omwo mutuwake nange n'engeri gyenji ya fiizi ate ne Mwami Bosa naye era naye baatu wabula ate nkiwate bakoze bokka bakoze ebikwano kyabwe ebirala ate era bonna bendaba wano. Kale mu kaseera kano awatali kuyisa maaso mu buli muntu, nja kuwaayo buli muntu kuba temuli bangi ate buli omu alina abantu abamwagala. Nja kusembayo Mwami Bosa ne Mwami Ahmed Lubowa be bajja osemberayo ddala, era bo microphone next basigadde tweyanjule mu dakiika emwe. Ekidda yatandikira wano weeyanjula n'obayo akagambo kamu k'ogamba Conrad ne tugenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala nja kusooka okwebaza bakama bange ababiri, mukulu Ahmed Lubowa ne Mwami Bosa. Tweyanziza nnyo, tweyanzege ddala otuwa omukisa guno n'otuwa ekituufu kye tulina okugenda nga ffe abavubuka. Nja kwebaza muganda wange Conrad, tukusabira Allah akuwa ekisinga obulungi, tubeere nga tusobola okulaba nga tugenda n'ekintu kye tutegeka mu maaso. Amiina. Neyanziza teekateeka eno. Kino twagala kukitegeeza ggwanga kubanga production eno si production eza bulijjo. Aromatic ebadde eranga, Zubairi family neeranga, Bannayuganda ne mujja ne mulaba production eba ereeteddwa. Kino tukikoze, but it's a statement. Kino tukikoze naye tulina statement gye twagala okulaga eggwanga nti ababadde balowooza nti tuzannya buzannyi, era n'owulira oli n'agamba nti abo bazannyi, twagala eggwanga litegeere nti twagraduatinga okuva mu kuzannya, wabula tuli mu kusomesa, tuli mu kulabula, tuli mu kuyigiriza. Nti gwe gw'olowooza nti oba oli awo akuli wala nnyo ate weetaaga nnyo akubeere ku lusegere okusobola okugenda mu maaso. N'olwekyo production eno tukusaba gwe Munnayuganda yonna gy'oli, kikukakatako okujja olabe emitwe gino kye gifumbye ne tusalawo tukisoosootoolere wamu. Muto waffe Iga Conrad
si atusinga obukulu naye Munnayuganda olina okwebuuza lwaki gwe tukulembeza. Omuganda agamba nti tokiyanga ngonge ento Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizza nnyo banyewe ne basewo. Mwebale kubeerawo kujja ku mukolo gwa muganda waffe ono ng'asiibula industry ffe abazanyi ffenna kumuwerekera. Ate mmwe abawagizi baffe mujje mubeerewo ng'abajulizi omusajja ono nga tumutwala tumuwerekera kubanga tulina omutuusewo ku mulyango. Gwe muzannyo gwe twatuumye pusu mujje mugulabe byonna mwebiri tupakeginze bulungi. Mwebale nnyo mwebale eddala. Rogers Aibisiwe is my name. Science of Balaba, mwebale kujja bannamawulire mwenna buli omu kiti kye. Abazanyi ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo. Yes, tuli wano ku celebrating munnaffe Conrad Peter Yiga, My Life Journey egenda okubeera ku Theatre La Bonita. Tubeebaza okulabika nti mujja mu bungi ne mubaawo mwenna. Thank you so much. Balamusiza basabo ne bannyabo. Nze Florence Nampijja. Congratulations Conrad. Nze kankowole bantu. Naku z'omwezi nga 25 bigenda kubeera lwa mukaaga ku Theatre La Bonita celebrating Conrad. Ejjendo za muliraba erimuwerekeddeko ly'amaanyi ddala. Kakasa tugenda bawa kirungi. Je nga 25 ku Theatre La Bonita to celebrating Conrad Peter Yiga. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenza Jamira Nabunya. Conrad, I am happy for you. I'm very happy for you. First of all, this is not something Chensuviranti Wazuku Seruna Kulumuna Ogambant, hey, I'm doing this. It is something you've taken time to think about. You made a great decision. Era tuli basanyufu nti tugenda celebrating awamu naawe. Nina bulumi nti otusiibula kubanga ekyo saali kyagadde. Newe kubanga kwe kusalawo okwo, I pray you get the best out of it. Abantu nsaba Conrad mujja tubeerewo tumulaga omukwano kubanga akigwana. He has worked for it. I don't know how many years he has been in the industry, naye mingi ddala. So mujje tumulaga omukwano, mujje tumusupporting because he deserves it. He has worked for it. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ndi musanyufu nnyo eri amuto wange Conrad Yiga Ssaabakristu kulaba nti atukuŋŋaanyiza wano ffenna Zubairi family na Aromatic. Nsonga nkulu nnyo naddala abawagizi baffe mwenna gye muli mbadde mbasaba mujje tubalage kye tukozeewo kye tujje mu ffumbiro kuba kyanjawulo okusinga ku byenjawulo ebibaddewo. Lino ejje riri wano eno toliyita nti lya muzannyo wabula ligenda okukola ekisinga benda ku kibadde kikola ki kibadde kikola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Bukenya Muhammad Kadunabbi. Nange kanegatte wamu ne bannange nga nebaza muganda wange Conrad Peter Yiga olw'okutuuka ku kkula lino. Nnaku z'omwezi 25 tusaba twagala La Bonita ebeere ng'ejjula yonna ate nga mmanyi nti nno kyawedde dda. Nzizaako okwebaza bakama bange omuli Mwami Bossa Serunkuuma n'ensembyayo mukama wange omukulu Ahmed Lubowa olw'omuwaatwa guno gwatuwadde
okubeera nti muganda wange asobola okubeera nti akola ki, asobola okuteekayo ekivvulu kuba yakitugamba dda natugamba nti bannange sibalinaako buzibu. Ekitegedde omuntu yenna awulira ng'asobola okuteekawo ekintu akikole ki, akiteekewo. Era muganda wange Conrad Peter Yiga yalidde empanga. N'olwekyo tusaba abawagizi baffe mujje mu bungi tubeere nga tubugiriza omwana attu asobole okubeera nga naye atuuka mu nsi ensuubizi. Naffe abalala tujja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nange mbalamusizzaako kansuubire muli bulungi. Nze sigenda kwogera bingi naye nja kuyita buyisi bantu mujje musapootinge Conrad Peter Yiga, Mwebe, Owoolunyiriri, abazanyidde sineema, kanziite sineema mpitirivu nnyo ate ne series nnungi nnyo. Kyetutegese kyanjawulo neesimye nnyo okubeera nga neegasse ku ttiimu eno egenda okubeera nga epresentinga olunaku olwo. Mpozi ekyenjawulo njagala kusimba ssaala. Nsaba Mungu olunaku olwo akole ekyenjawulo. Nsaba Mungu olunaku olwo akusanyuse. Nsaba Mungu olunaku olwo aleme kuswaza. Kyokka. Musibye mutaba nnyabo ne bassebo. Nsanyuse nnyo balaba wano. Conrad, we wish you all the best. Ky'okoze kyanjawulo si kya bulijjo. Otuletedde abantu Zubairi family bannaye bulijjo baboogerako. Fe omugigi omupya ogwa Romantic basiba baboogerako. Tubaagala you. Naye abantu mujje muwagire Conrad musuubire ekisinga ku kye mwali mulabyeko. Mulekere tuyita abazannyi ba firimu. Musuubire okuyiga okutegeera what life is kyetugezaako kukola. Otherwise, thank you so much for coming. Abazannyi ba firimu mwenna abali wano abanene bonna abamanya bane we expect the best. Abantu bonna family zonna tuzimazeeyo. Thank you so much. Amanya gange nze Kafeero Jamada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musajja munamasaka wadde moto jerega amaalo naye twabamanyiira kakati show ya Conrad My Journey erimu ebintu nga bibiri byesaagala kubuusa maaso. Ekisooka nti Zubairi family ne Aromatic Entertainment tubadde tuludde okukola project emu nga tugikolede mu kifo kyekimu. Kakati show ya Conrad isoose okukola ki kintu kikulu nnyo twagala kibuusa maaso. Twali tulina buzibu wonna naye nga tutukola ffenna naye ku show ya Conrad tugenda kikola so ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri Conrad tumusiibula. Mukulu wange yagamba fa bannamasaka nagamba bannamasaka mulina omukisa temugenda laba omusajja nga tukola ki. Kati namwe mbagamba bannakambula mulina omukisa mugenda laba Conrad nga tukola ki. Tumusiibula mujje mubeerewo. Na 25 ogw'omusanvu bana tubasaba mujje mubeerewo. Media houses eziri wano bana mwebali kujja mwebali kuwagira Conrad kyemulaze kino kiraga nti show ya Conrad egenda kola mukoze omulimu munene nnyo. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Kale tuyina abatwegasseeko lwakuba amateeka ga MC bagamenye omwami ne yeeyanjula. Omwami Jamada Kafeero atwegasseeko. Tuyina omukyala Sharita Muwonge. Tuyina omwami Mulimira Flight. Mwebali nnyo mwebayirira okutubanga ate mutwegattako. Omwami Amisi Madame Samadrius. Nja kusaba Dr. Agande, ladies first. Shanita,
tabayigiriza kuzannya kokka wabula abayigiriza n'okwetengerera ng'abantu. Tweyanza nnyo director, tweyanzege. Neneebaza sister company Aromatic Entertainment, Zubairi Production, okubanga bakkiriza okukwatagana na Aromatic Entertainment okuyambako muganda waffe Conrad Peter okutambuza olugendo lwe. Kwowoola abantu mwenna nti nga bwe mubadde mutulaga omukwano Zubairi family ng'ezannya yokka ne Aromatic Entertainment, omukwano ogwo nsaba mugulage ne muganda waffe Conrad Peter mujje mubeerewo, kubanga bwe tunaafuna abantu kitegeeza taata tujja kuba tetumuswazizza, naye bwe tutaafune bantu wajja kuba tewaliiwo makulu lwaki bammemba batandise okubanga bakola ki, bakola production ezaabwe. So tubasaba nga tubeegayirira mujje mubeerewo nga 25 emitwalo 3 emitwalo 5 n'emmeeza weeziri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Simanyi mwatumidde dakiika oba tu? Dakiika emu. Emu? Yes, emu. Kati labika yagala kuggwako. Ate nayingira mu dakiika zange. Tandika. Basebe ne bannyabo mbaaniriza nnyo wano wadde si wange, naye ekitukuŋŋaanyiza wano ffenna tukimanyi ndowooza ye show ya Conrad Peter agenda okusimbula industry, atandika okukola ebibye, atandika endowooza oba kupakasizaawa simanyi, ava mu industry ennungi bwakubira engalo ne bakubira endulu wadde nga n'ebigambo ebyogerwa bingi, ogenda gisiibula otandika endowooza oba kulima mayuuni, tetumanyi, naye nga tukwagaliza birungi byerere yonna gy'olaga. Muno mulimu ekyokuyiga, ng'ekyokuyiga ndowooza kibeere nti abantu Zubairi bwe yafunamu obutakkaanya ne Aromatic, mwe buyita obutakkaanya, mwayogera bingi, abalabi mwayogera bingi ate okusinga ffe, naye ndowooza kino kiswazizza bangi, ne kikulaga nti buli wabaawo ensonga yonna toyogera bingi, buli wabaawo ekintu kyonna yogeranga nga weerekeramu, kubanga enkya ate mujja kuddamu mukwatagane. Ati erina oluganda lwezimba olutaggwaawo, ati ate ennyanja ti buli muntu osenako g'osenyeeko n'ogenda, toyinza kumalawo ati, toyinza kumalayo. N'olwekyo nti buli wabaawo ekibaddeyo mwe abalabi baffe ne mwogera bingi, ne musaakaanya, ne mukuba enduulu, ne mukola biki, kiba tekyetaagisa. Lunaku lumu ate kyewayogera ojja kukimira nga tokyasobola kukizza bwe wakijja. N'olwekyo eno show ya Conrad ebadde statement nnene, ngezzizaawo eŋŋoma ebbiri okudda ku stage emu, era waliwo n'abatasobola ndola kukikkiriza nga balowooza nti byakusaaga ddala gyebiri, mukyasobola okuyimira ku stage emu ne Zubairi, mukyasobola okuyimira ku stage emu ddala ne muzannya bosa n'abeera ne Lubowa, ddala kikyasoboka, kati kiraze nti kisobose. So eno show ebadde ya byafaayo nti ezizzaawo oluganda mwe lumu lwali mulowooza nti lwavaawo, naye nga lubaddewo, naye nga ffe tetubalaga nti weeruli. Neeswaza abaali boogera ebigambo ebingi eyo, era baayo ono yakola kino, ono yakola kino, kyali ku kino, kino kyekyabaawula, kino kyekyabalisa. Kati mulabye nti ba artist basigala ba Luganda emirembe n'emirembe. Onangaanye bwe dakikeweddeyo. Sebo ampita abantu mujje mu kushira Conrad ninaku z'omwezi 25 ku Saturday eno emitwalo 3 n'etaano n'emmeeza neyanze. Musiyo mutyano bannange abooluganda mwenna, amanya Omumbejja Samula Beatrice.
Bannange tuli wano olwa muganda waffe mukozi munnaffe Peter Conrad Iga. Peter, I'm happy for you. Mukama akikubalire. Mukama akuteeremu omukisa. Bwe nvaawo ne neebaza abantu mwenna abazze ku lwa Conrad. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ng'ate mu bintu byonna ekintu ekisinga obukulu ali muntu omu bw'ati. Mukama waffe Mwami Lubowa, taata tweyanziza nnyo tweyanzeege. Weebala okutuwa omukisa. Weebala okutulaga ensi. Kubanga ekyamazima singa siggwe abantu tebaye tutegedde. Naye buli muntu omujja gy'omujje n'omufuula ensonga. That's why we are here. Tata, thank you so much. Kale, tuli kwa Semba. Dachikemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badnaffe abawagizi baffe abalungi. Olunaku olwaleero tuli wano nga twogera ku show ya muganda wange Conrad Peter Iga, Saba Kristo omulonde Kibuye Parish. Yatwala bendo lino lye tutuddemu. Era ndi musiimu nnyo okuba nti omusajja oyo azze mu ngatto zange. Bwe nakola show ku La Bonita yali y'amaanyi nnyo. Yasitula abantu okuva ebule n'ebweya ne bajja mu theatre La Bonita. Nabwe kityo bonna abajja mwenna abajja ku show ya Seguja Hamisa at 16. Ngenda kubasaba ate mujje ku My Journey eya Conrad Peter Iga. Era tuddemu La Bonita tugifuule ka La Bonita. Mwenanga bwe mwajja mbasaba. So obumalirivu obwo ambukwebaza ssebo webale kuba mu malirivu nga tubukoppa ku mukadde wa Fisa Ahmed Lubowa. Musajja mu malirivu nnyo yabutusigamu. Era Saba Kristo omulonde Kibuye Parish bwe tunaaba tuvuddeyo ate nga bwe tuteekateeka ne muganda wange Kafero Jamada naye era nawe tulumbe ku La Bonita tulabe nga tukola ebyafaayo ku mulandira guli neyanza egemba koola nga 25 mujje ku La Bonita emitwalo 3 5 n'obukadde 3 era nze ssebo mukama wange muganda wange Afrovision yonna njikuleetera yaman. Kale tweyanzenge mukaseera kano mbadde nsaba ffenna nga bwe tuli wano bannayi tukuŋŋaanyeyo ko obugalo kintu kye bayita okuteekamu omuntu ssente nga si mugandawo si mwannyoko naye n'omusimba mu kamera ensi n'emumanya kye kintu ky'ekirabo kyokka ky'oyinza okuwa omuntu yadde abasinga tebakimanya abantu bamanyi nti omuntu akutte ssente n'akuwa yaba akuwadde. Naye Mwami Bossa ne Mwami Lubowa muguno omulembe gwaffe guno omuvuka gwe tuliko mwe mukwatiridde mu industry ya Uganda. Era okubeerawo kwammwe kutuwa amaanyi mangi, kutuwa ekifaananyi kinene. Nze olunaku lwe nalaba interview ya Mwami Lubowa ne Mwami Bossa juzi luno nga mchana mpijja yagikola kyampa essanyu ddene. It means a lot to the movie industry. It means a lot. Bwe tulaba aba patients ozuku nga bajja wano ngajja ne bakadde banne bwe batandika kikuwa essanyu. So naffe tuba tugamba nti okay enkya bwe nsanga Faizo nga atandise weebale nnyo amabujje. So bannange obugalo mbawadde tebumala. Kale mukaseera kano munzikirize Mwami Bossa kiba nja kuba nkuyisizaamu amaaso ne Mwami Lubowa obasayire eddakiika z'okwogera naye mmwe nga bataata baffe mwe mwekumeko mwogereko bye mwogedde kubanga n'omugole alina okumalayo okwogera naye nja kutandika ne Mwami Bossa then ekirala bannamawulire nja basaba teri kuzza muntu ku kasenge simanyi njagala wano buli kimu kiggwera wano bwe kikulema okubuuliza wano sirikira ddala lubeerera tusobole savinga ku budde abantu baddeyo bakole bye yakola ki bye balina okukola.
Kamange bogere paka kumagali nende simu simu mubirinde chikansa soko mwogererako abasoke mwogerereko muzikirize nze njogere nga nyimiridde sebo. Is it okay? It's not okay. Okay. Basebo ne banyabo Conrad omugole w'olunaku lwa leero, Ahmed Lubowa, abazanyi mwenna mwenna abafirimu abali wano ne bannamawulire, nsanyuse nnyo okubalaba. Kya buvunaanyizibwa kya njawulo si kya bulijjo. Olunaku lwa leero luno luwezezza emyaka egiwere 10 nga tufuna akaseera kafaanagananga kano. Aromatic ne Zubairi family. Era Conrad ono tumukubireko engalo ez'amaanyi. Tetubadde na buzibu nga Aromatic ne Zubairi nga tunaba kutuuka ndowooza kiseera kyakubaako na production tukolera wamu. Ekyo kirungi sebo Conrad okuba nti wakiyimiriddemu ate era ne kibaawo. Kanebaze ya muganda wange Ahmed Lubowa ak'enjawulo. Nandibadde mu wakafuba naye ono yatutaayiza ono. Yatutaayiza. Akati mu byonna omwana ono abamu tugenda muyita mwana kubanga ffe twamuleeta. Sikuwola kuwola kirala. Naye mu kumuleeta ali omu ku batono abakyali mu industry. Ekyokubiri Conrad abadde n'empisa. Conrad abadde n'empisa nnyo nnyo mbadde satumukubireko engalo olw'ekyo. Industry eno bannange basebo ne bannyabo abatulaba nzibu si nnyangu nnyo olwokuba nti ogiwa obudde bungi nnyo okusinga by'ogifunamu. Kati omuntu yenna abeera agigumiddemu n'agamba kaneeweeyo nzanye enseera b'ekitone kyange bane omuntu oyo aba asaana ekyenjawulo. Omu ku bo ye Conrad. Nze byendaba nga Bosa Lubowa byalaba Katumba byakwabo bakulu Basulaiti mulimira abo bakulu bazaamunyi bo balaba ate abaana bano tuyita bannampijja bo si bye balaba. Ono kyalaba nze si kyenkola ki kakati ono amaaso ge gatuka ekiseera ne gakuma n'agamba ye mwezi mulamba omwaka mulamba myaka 5 miramba sinnaba kuwugula mmotoka naye nze bye mba mmanyi ne byensuubira biba bingi okusinga ye ate siba bimugamba kwanga boli tunatuka kufuuka nze. Kale bugumiikiriza obwo Conrad tulina okumumulabamu tumwebaze sebo weebale nnyo kubeera mugumiikiriza kutuuka kiseera kya leero. Simanyi kimutaanudde kubanga ensi ebadde emwagala ensi emunyumirwa ane tayagala mwebe. Sebo Lubowa weebale kuzuula musajja ono kalakita ye n'omuwa ekyo. Bannange okuzuula kalakita muntu si kintu kyangu nnyo si kya lunaku lumu. N'omanyi nti ono asobola okuzannya olugambo, asobola okutabula famire, asobola okutabula ekibiina. Kamuwe okuzannya olugambo Katumba bamukubireko mu ngalo ekyakisobola. Asobola okusala ebigambo, asobola okukonjera n'ogamba nti kati artist Lubowa ani gwani mbadde nsaba nze nina akazindaalo. So nogati ono kamuwe paati eno naye Lubowa yasobola okuzuula omukulu ono kalakita ennungi ate n'agijjayo bulungi. Ffe abantu abazannya ebintu tali byangu nnyo ensi etero tukyawa ne bw'obizannya ate n'ensi nesigala ng'ekwaga kitegeeza ate oba muzannyi nnyo mutukubireko mu ngalo abazannya ebibi. Kitegeeza wande bali tuwe ebirungi tujja kubizannya bulungi. Naye nga akaseera kano tuli ku show ya Conrad Peter Yiga nga asiibula industry. Oba oli alina ebiro byagenda osigala ng'akola emabega wa kamera naye yagamba ekyokuzannya bwe kiri naye tujja kusubwa kuba abantu abalinga gwe ab'olugezigezi si bangi ababaddeyo bazaamunyi Basulaiti mulimira baate ndaba bayitako bagenda ng'ennaku z'omwezi 25 ng'ennaku z'omwezi 25 tugenda kubeera ku Theatre La Bonita. Abaagala okutulabako ffenna gye tuli ku stage emu twakola ebyafaayo emabega eri tugenda kukola ate ekyenjawulo omulundi guno kuba naffe kijja kuba kya buli az'amaanyi. Ebbanga tumaze nga tetukolerako wamu nga ate buli omu gy'abadde akola birungi okutuuka ku stage emu ate tutakola kitusuubirwamu. Tugenda kufuba nnyo okulaba nga tubawa
ekisinga byonna ekyo ndi sure nti tujja Ahmed Lubo ono director yawandiisa omuzannyo ogwo omukulu Katumba oyo ali omu kubagutendeka sebo nange nga bwengoberera kitegeeza ne bano abali wano bonna bazanyi ate nga buli omu alina idea nakyasobola okugamba nti tutereezeemu wano tukyosemu wano ku lw'obulungi bw'ekyo kye tubagenda okubawa ku lunaku olwo kitwogerako kya wiiki eno 25 ndowooza bwe tugamba nti 25 kiyinza kuba kiri wala nnyo tugambe ku lw'omukaaga lwa wiiki eno ffenna ku theatre La Bonita akasente twasabye katono kubanga ekirimu kyakusibula na kwebaza bantu baffe mujje mu bungi mujje mubeero ng'abajulizi abatera okukola ekintu nga Conrad kyakoze si bangi abamu babula bubuzi nga kibuyaga naye sanga tozeemu kumulaba naye otandika kubuuza Straight yabulirawa oyafa sonyiwoko kalengezeza waliwera abafa nga tebasiibudde gwo Saka yabulirawa yagende bwero kuba bangi bannaffe babaddeko mu industry ne bavaamu abamu bafumbiddwa abalala bagenze bweru abalala baze mu bizinesi endala naye nga tebasiibudde muntu gwe abadde nga amuwagira kubanga okubeerawo okwo n'osasula TV yo n'osigala ng'otulaba n'ogula CD n'ebirala kitegeeza nti obadde oba otwesize ng'era otwagadde nyinza okuba njogedde nnyo naye ndowooza njogedde bya nsonga so n'olw'ensonga eyo mbasaba ffenna twebyo ku Theatre La Bonita ng'ennaku z'omwezi 25 ku lw'omukaaga luno emitwalo 3 emitwalo 5 na meka ne bu milioni 3 weewaawo sebo neyanza nnyo neyanza eri kakati kale tukubire mwami Bosa yes mukaseera kano tugenda kuba ate tuwulira ebigambo okuva eva eri taata kubanga tukkirize tugaane Uncle Conrad oyo abantu bamanyidde nnyo mu aromatic n'olugezigezi lwe tetumanyi mukulu oli biro bye yamala nga teyeebaka kulaba nga karakita yagiyiiya ogiwa omuntu okuwa omuntu karakita n'agijjayo bulungi oba oli awo n'ashayininga abasinga baba balowooza olw'ekibiina nti kyamaanyi nti oshayininga bangi babawadde paati ennungi mu bibiina ne bibalema munnange n'agenda ku musawo alabe oba nabyo biganyira n'abeera flop ne bamuwa ku ssaawa abantu we balabira bonna n'agamba bampeemu nga nde nampijja nange ndabike ne bamuweera ne kigaana naga kati bwe bampa nga ne Ahmed Lubo wakikola naye omuntu bakuwa ye muntu gw'olaba Ahmed mwami Ahmed Lubo simanyi ngeri ki gy'osikawutinga mu baana bo naye ankoko niyo olugezigezi walumuweera ddala n'omutima gumu mu kaseera kano ndowooza ebigambo bye tugenda okuwulira totya tugamba kigambo kyonna kyonna oba ku muze gwonna ne byoyiseemu naye bambi tuusa butuusa akazindaalo toyogeramu nakola wagwefuza ate okyagambikako okyafugika musoke mukubeko mu ngalo mbalamusiza nnyo mwenna buli omu mu kiti kye bannamawulire mwenna abali wano nja kwebaza abatabani b'olujja lw'omugenzi Zubairi bazubairi family siba kiri Zubairi family taata yafa gyali sebo taata Lubo wajali ffenna mu kiseera kino ndowooza katweyita abazubairi ki kubanga be baffe bazubairi ki nja kwebaza omukulu Sserunkumba Bosa okwebaza abantu mwenna abaliwa sijja kusobola kumenya kinoomu okusobola okubayirawo nga tubeererawo ku lwa muganda wafaani Conrad Peter kino tekyakabaawo kati waliwo abaakisabakedde emyaka egikoze eki omukulu Sakka Mulimira Sulaiti bonna abali wano Babukenya Muhammadi okutegeka shows zino okubeera nti zikola ki ne mbagamba zibeerewo lwakuba nti ono munnaabwe yasoose okuba lya mwaka ki akendo ne show yaffe ya mukulu Sseggujja yabadde ku ki ku Theatre La Bonita n'abalala mbasaba mukole ki mutegeke ffenna tutegekere waki tutegekere wamu shows zitambule zigende mu ki nze kyensinga okwetaaga mu kino nti nammwe muzitegekeko mujje kadinisa ffenna nga tuzze
bokutuwa ebbaasa nange rero sebo nize ebbaasa yange nene sibo kiri sebo wakati mu kwesabira yes sebo so tukubiriza abantu bajje bamuwagire kye tusinza okubasaba kyokka sina bigambo bingi byakwogera okusaba omukama ateeke omukisa mu sheeno kakati ndowooza microphone eno egenda koma waawo then eryokedde ewa mwami Conrad statement eryenganga emu babbiri gye twandagadde okoone katono before nga tonnawa mwami Conrad Kazindaalo is wa discovering otya kwekyo kyazannya kyetulaba olugezigezi then olyoka omutuweere brief biography about him katono then ekikulu kiri nti sijja kugamba nti kukinyonnyolera kingi nti omuntu buli lwoba ng'olina okumanya mu mutwe gwe era Katonda akuba okukola ki okuzuula n'omanya nti Alan Cruz asobola kiriwa buli lw'otuula bw'oti mu baana bo osobola okumanya nti ono yaliba omusika ono yaliba omukuumi wa banne ono yalisobola okutereka kiriwa kati buli lw'obeera mu baana nga bano n'ono mutabani wange ono mu nsonga ezimu Bosa Serunkuuma nebwakubadde nti ajja kyeyogerera nti okumanya abantu kasobeera mu baana bo osobola okubamanya buli omu kyakola ki kyali era nekyasobola okukola ki nti nze nga romantic nyinza okuba nyina emitwe egiwera 30 gyendese ku siini kati buli omu nga kisobola mu kunnyonnyolera nti ono nalaba bwenti ono nalaba bwenti wabula kikuba kumanya okuva eri Mukama Katonda naakuwa ekyo kyosobodde okukola yesebo okay omukama mulungi ekiseera kyonna wow. Tweyanza nnyo tweyanzeege olw'akaseera Katonda katuwadde akalungi bwe kati nebaza bakama bange bonna bentudde nabo ne bakozi bannange bwe tukola omulimu gw'okusomeseza ku bifaananyi tusomesa nga tuyita ku bifaananyi n'okusanyusa nga tuyita ku bifaananyi so bakama bange mwenna mbebaza nnyo okubaawo nebaza bannamawulire mwenna okuva mu media houses ez'enjawulo anti nanga kanjise wano awo eri clear okay media houses zonna nzebaza bannamawulire mwenna ba bloggers mwenna mbebaza okubeera nti muze tukwatire wamu ensonga eno olugendo luno si lumpi ate si luwanvu nnyo naye ekisa kya Katonda kyekisobosezza mu ngeri y'enjawulo nja kusaba mwenna abali wano munneebalize abakulu okusooka nga tuyita mu kabonero ak'engalo kuba tetugenda bawa ssente tubakubira engalo ez'amaanyi otyo so abakulu bano nja kuwebaza omukulu Zamunyu Muhammad nja kwebaza omukulu Faizo Katumba nebaze omukulu Director Bossa n'omukulu Mutebi Faruk tali wano lwakuba alina emirimu emitongole gyaliko basebo ne bannyabo naye omukulu oyo be bamu ku abo mu ngalo ze nayitamu okusooka nayingira industry nga ndi mu senior 4 vacation nengenda mu company bagite HK omukulu Zamunyu abakulu bano babosa be banyaniriza n'omugenzi Kagwa Ramadhan mukama amuwe ekimuli eky'emirembe so abakulu abo saazannya nnyo nga ndi eyo kubanga nali nsoma nga tewaba budde newekanga nga tofunye chance naye atemba n'akabeerayo katono gye nsanga Director Ahmed Rubowa nga naye akola ne kampani eyo though yalina ate naye kampani ye awo we namusabira olukusa negatte ku kampani gye bayita Aromatic Entertainment so nansembeza wakati mu ssanyu epitirivu
nenzija mwegattako naye kati olwo nga yampandise naye nga tuli kampani emu tuli combined Boss Picture ne Aromatic tukolera wamu nga kampani emu mwava mwe kyemuyita Zubairi so boss oba olaba ono Boss Picture Aromatic oba olaba ono so olwo ne tubeeraawo nga tutambudde bumu mu kisinde kimu naye nga kampuni bbiri ffenna zituvunaanyizibwako so bwe tutambula byatambula bulungi era twali abaana nga 15 ku 2 by then omwali Amise Gujja omuwala Fiona Fish Kafero Jamada njogera kati abakyali mu industry n'abalala bangi omukulu n'atukwata n'atuweereza okusoma practicals za firimu emyezi 3 ku White Nile Katwe sebo tukwebaza otusaamu omusimbi ogwatuweerera era twasoma bulungi ku bantu nga 15 twavaako nga 6 kati ku 6 tuliwo nga 5 abakyali standing so abantu bazze bawaguka abamu ne bafa ffe tuli balamu awo no twebaza Katonda so wakati mu mbeera eyo nga tutambulira wamu n'abakulu bano mu kulungamya kwabwe omukulu Bossa n'omukulu Ahmed Rubowa nga batadirectinga bulungi bwe twajja tukula kampani neegaziwa basebo ne banyabo ebigendererwa ne bitandika okufuuka ebyenjawulo olukiiko ne lutuula tweyawulemu Boss Picture Dairy Aromatic Dairy so awo mwe muteerawo ansa oli yalabula munno mutta oli yakwana mukooli oli mwe bimafuna naye kyali bwe kityo kyali commercial so ne tweyawula ababiri omunadde eno ne balondawo nti ne bayise teeka nti buli omugenda gy'oyagala nze nenzira eno abalala ne badde eno so by then omukulu Bossa n'agenda ne basita bano bonna bemulaba betwali twegomba Bazaamunyu ba director Faizo omugenzi Kaggwa Ramadhani ba Faruku fe director n'agenda naffe twali bikojogo by then so najanga atuzimba generation yaffe nejja eyaba Hamis ba Jamada ba Fish so naffe ne tufuuka abazanyi abamaanyi nga bwe muze mulaba so nange nzijuliriza kiringa mmenyawo nti tewabanga wompala n'abasebo ne banyabo nga njogera mu maaso g'abakulu bano twayawukana lwa business gaziwa n'ebigendererwa byaffe ebigendererwa by'abakulu bombi okubanga byawukana omwe ayinza okuba ayagala kuzimba ng'omwe ayagala kugula mmotoka ekyo bwe kibeera mu nsi so bwe kityo bwe kyali kati ntuuse ku lunaku luno nga nebaza bakama bange mwenna abanzikiriza okukola kino luno luba lugendo lunene era tulutegekera ebbanga basebo ne banyabo ng'omuntu ekirowoozo nakifuna nenzirwa n'ekirowoozo ekyokwagala okuwummulamu omulimu guno ngusigala emabega wa kamera nga nkola ebirala sirina gwe nakigamba n'abakulu bano tebakimanyi nasooka kigamba mwe bawagizi nti ngenda kwesegula mu industry eno ebbanga eritali ggere naye nga njirimu nga mpeereza mu kibiina kyange ekya Aromatic nga ndi mabega wa kamera so ekirowoozo ekyo nenkitandika era neewaabira mu bakulu bano nti nabo bakirabira ku posta ne videos ezijja zitambula ne ba bloggers abazze banzijako interview so bakama bange ekirowoozo ekyo bwe kityo bwe kiri mbeetondera obutakibagamba naye kati neebaza bye mwakola nasooka kukubira mukulu Bossa Serunkuuma ne muwa idea yange n'angamba nti oli mutabani wange nja kukolerako ne baganda bange bonna abazubairi tujja kukola tukupushinge kuba ffe twakuleeta n'angamba naye ng'obuvunaanyizibwa bo wabakubidde nimugamba ngenda kubira omukulu Faizo nkubira omukulu Zaamunyu bwe nagivaako nabo ne mbakubira buli gwe nakubira nga ali positive abakulu abo mbadde maze emyaka 10 nga bwe bagambye nga tetukola ffenna mu project naye teri yassaawo mbeera yonna bagenda positive mu buli kye nali mbasaba nsaba engalo ez'amaanyi eri abakulu abo oluvannyuma bwe nvaayo ne nnumba manager w'ekibiina n'omukulu director w'ekibiina nga tutudde ku dining yaffe n'engobawo abalala bonna ne mbanjulira ekirowoozo director n'agamba weebale kusajja kula weebale kuweewaayo kola nkwagaliza mikisa myereere mu kivulu kino
naye abakulu wabamaliriza bulungi nimugamba nabamaliriza era ngenda baleeta mu office ku lunaku lwa rehearsal esooka ojja balaba n'akasimu kavuge olabe nga bakkiriza naŋŋamba tukuwagira nnyo tupushinga esho era nkwagaliza birungi byereere so mukama wange nkwebaza nnyo katonda akuwa omukisa so sheeno bwetyo neeyimirirawo bassebo ne bannyabo omukulu akuliddemu amawulire omukulu Alan Cruz sebo wabuuziza omukulu bwe yazuula kalakita nagamba alaba bingi yekwasinziira naye twajjanga baana bato najjanga atushepinga asaali muwere naye nali mwana naye era mwe mwali bakakafumu nkimenyeewo kale twajja tuzanya paati za baana basomero baana bawaka oli mwana wa Zaamunyu yes ze project ze twatandikiramu omukulu najjanga atutuninga ajja azuula kiki kyosobola okukola obulungi so akaseera bwe katuuka sponsor atuuse ali emabega wa show tumwanirize bassebo ne bannyabo so omukulu najjanga atutuninga paka bwe yazuula awatuufu era n'atuzimba bw'atyo ne tujjanga tutambula okutuusa watutadde ku levo y'ensi sebo tukwebaza okulafuubana bye tukutawanyizaamu saagala mulowooze nti tetumutawaanya omusajja ono atugumiikiriza nnyo mu bingi mu bino ebintu tukolera mu kwegumiikiriza tetuli perfect tumunyiiza n'anyiga ng'omuntu ne weetonda ne tweddaabiriza naddamu ne tuddawo ne tutambula so bye tukusobeza mukama waffe mu lugendo okulaba nti tutuuse eno tukwetondera nnyo naffe wootusobeza tukusonyiye bwe wabaawo naffe wootusobya naffe tukusonyiye so bassebo ne bannyabo nzira ku bazanyi bannange mwenna nja kusooka nebaza omukulu wa Miss Ssegujja webale nnyo webalire ddala gwe twajja ffenna tubadde baluganda tuli baluganda paka okufa we kuli twawukanya webale nnyo webalire ddala omumbejja Samula Beat webale nnyo webalire ddala kukkiriza nojja kukkiriza ne mukola lihasa ez'amaanyi tuzikola nitunyuka late because of me mwebale nnyo mwebalire ddala Sright Mulimira Badi Luserwere sebo webale nnyo webalire ddala Sright Mulimira Badi Luserwere sebo webale nnyo webalire ddala okukkiriza n'otambula nange nkulayirira bw'oliba oba ofiiriddwa nja kujambeewo wangi obanga owasizza so neyanza nnyo neyanzege omukyala Shanita Muwonge webale nnyo webalire ddala kuyimirira nange mu projekiti eno ate yes Shanita Muwonge sister wange webale nnyo webalire ddala omukulu Director Faizo Katumba webale nnyo webalire ddala kukkiriza kola nange n'okumbeererawo omukulu Saka Mitisa Empijja Musiramu webale nnyo webalire ddala ate okutambula nange ssebo Manager Rogers ayimbisibwe webale nnyo byonna webalire ddala ssebo omukristu munnange ng'ate ly'ettaala ly'ekibuga Uganda Kampala twasukkawo Kampala waawewuka so Uganda webale nnyo webalire ddala ate webale n'okumbuulirira ono yambuulirira ennyo nga nina byensobya omukyala Florence aŋŋamba eyo togenda eyo vaayo so wankizo nnyo so oyo alinga ssenga wange so omukyala ono looya buli we mwogerako mpulira essanyu looya Nabunya Jamila kanso bo kye baagala okukozesa kanso webale nnyo byonna byokola
ku lw'obulamu bwange ne ku lwa pulojekiti eno. Katonda akuwe nnyo omukisa. Omukulu Zaamunyu Nantajja Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Katonda akunjagalire. Omukulu Muhammadi Kadunabbi Bukenya Sebo weebale nnyo weebalire ddala yonna gye tuvudde. Kasista kange akaana akate nnyo ka Ana Kirabo akaana ako bambi weebale kunjagala weebale kwagala byonna bye tukola. Katonda akuwe nnyo omukisa. Nankanja Masha weebale nnyo weebalire ddala. Omukulu bwe twajja Kafeero Jamada Sebo abantu bawuubireko. Omukulu oyo bwe twatandika be bali omukulu be yaweerera emyezi 3 twali mu ssomero limu n'oyo. So weebale nnyo weebalire ddala. Munzikirize mu ngeri y'enjawulo mbanjulire omukyala gwe bayita Bagola Beauty Empire okuva wali Emmengo ku Byandala House okuliraana ebitaala. Oyo ataddemu ensimbi mpitirivu nnyo sheeno okusobola okuyimirirawo. Namutuukirira ne mubuulira ensonga n'angamba ku lwa aromatic ne ku lulwo nkwagala nnyo munnange. Omukulu n'akwata ssente nnyingi n'azisa mu show. So sponsor Bagola nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala era nkubiriza mwenna abalaba omukolo guno muve ewalala abantu abalala tebakola bintu bya nsusu. Tubeere wa mukyalo oyo kubanga muwaako obujulizi abantu bensangayo balabika bulungi. N'omukyala akwerekeddeko mukyala Tadias Katumba Sebo tusanyuse nnyo nnyabo tusanyuse nnyo okulaba weebale kujja. So era nja kusaba sponsor jja kwogerayo obugambo eri abantu kuba olw'emirimu zebu obudde bugenzi ng'abakulu bonna boogedde naye MC bw'anaaba atuusizza kuba mbadde ku ddakiika za MC. Nze bwe ntyo nkubiriza abantu mwenna ku lunaku luno keera munnange ku lw'obubonero bwe ndaba saagala ogambe nti tewasobola kujja teri show ndala. Tulina olulaga lumu lutandika ssaawa 12 zennyini ku lw'omukaaga luno nga 25. Tolwawo ng'owoza nti ojja kutuuka ku emu biyinza okuba ebirala ate ng'obadde muwagizi waffe. So jangu ng'obudde bukyali tubanyige lumu tujeewo oleme kufiirwa mu Kisagula basho. Neyanza nnyo neyanzeege abazadde bange mu art n'abantu mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Katono nnyo kanongoseemu manyi kati wabaawo omukugu wano kyagamba. So nja kwebaza abayimbi abamperekeddeko omukyala bamuyita Bettina Namukasa the beautiful Bettina weebale nnyo weebalire ddala kuwerekera. Neebaza nnyo omukyala era nga mukyala ono mugundiivu nnyo naye alina show tugenda gipromotinga mu maaso awo. Mary Butter weebale nnyo weebalire ddala. Nziramu okwebaza omukyala Nakai mukyala Misa Kisemakula yatuwadde ekifo kino okikolera mu press conference. Mukyala Nakai Semakula weebale nnyo weebalire ddala. Neebaza omusiime wa Ssaabasajja Kabaka sa Papa Misa Kisemakula Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Omutima gw'otulaga nga ba artist n'otusembeza n'otukuŋŋaanyanga buli gye tuba n'otukuma wamu nga family. Weebale nnyo weebalire ddala. Kati biweddeesi. Kale katuweeyo ate sponsor waffe eddakiika ziizo naye azikozeseemuko mukyala Bagola Beauty Parlour. Banaye njogere nga ntudde oba nyemerire? Kale nsanyuse nnyo mwenna okubasanga olwaleero era nsaba okubeetondera nti munsonyiwa okulwayo
nembadde ne ba client be bandwisizza. Sirina bingi nnyo byakwogera okuggyako Conrad okwagaza ebirungi n'okwagaliza show ennungi. Nsaba Mukama akuteremu obwangu mu kintu kyo kyemanyi kino kibadde kirooto kyo. Oleme kukoma ku kino osobole n'okweyongerayo. Otherwise sirina bingi byakwogera. Mwebale mwenna okubaawo. Abazanyi mwebale kubeererawo Conrad. Temujjanga okwo n'ogwo omutima omulungi. Sirina bingi. Akalango Peter Bagola Beauty Empire. Nyiriza bakyala nsala weights oba omugejjo ogukususseeko ekibuto kiyiikayiika ffe waffe tusobola okukikuggyako nobeera ne kabode akali portable. Bw'oba skin ekutabuseeko tusobola okuwa ka skin nga weeyerusa naye ng'otunula ng'ali ku nnakyo. So mwenna abali eyo abatulaba no ku TikTok, YouTube, Facebook wonna w'otulabidde omukyala gw'olaba ayogera wano bamuyita Bagola Beauty Empire ate ng'omukyala eyeeyerusa ng'ali proud. So bw'oba oli eyo ng'oyagala okweyerusa ng'obuliddwa ebizigo ebyerusa obulungi jangu mukwano tukweruse otunule ng'ali ku nnakyo ate nga weeyerusa. Naawe ayagala okusigala ku nnakyo tusobola okukubeeza ku nnakyo yo ng'ate olabika bulungi. Bannaye abakyala emibiri eminene egyo ebibuto ebiyiikayiika omulembe guno tebikyaliko. Naye nga neeyanziza okumpa omukisa guno munnange okwogerako mu maaso gammwe. Faiza abadde sokodeze omukyala Faiza abadde agamba mwami director Faiza abadde agamba osobola omukyusaamuko nedda abasajja olina kuba na sente. So omusajja obulungi bwo bubeera mu nsawo kala yo gyo yonna gy'olina eba emala. Kale leeta microphone. Leeta. So abuuza mbu onoonya bannamawulire waliwo ebibuuzo oba tewali? Tewali? Jangu eno. Kubanga akasembayo kagenda mpeera omwami oyo akazendayo bamubuuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyange si kibuuzo kusaba. Nze ndabanga ali mu kirooto okulaba abaami abo nga batudde babiri. Naye mbadde nsaba okukakasa nti kituufu siri mu kirooto oba ekafumito. Haaga. Kati mwami Conrad dawo waliwo ekibuuzo ekirala? Aganye tokikaka nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda baffe benzikiriza endala Mukama yeebazibwe. Erinnya Faruku Mulimira Junior. Eno waliyo ekibuuzo kigendera omwami Conrad Peter nti nga bw'ofunye omukisa n'okwatibwako okuva eri abakulu gwe nga gwe obadde oyinayo kyoyagala otulekera nti we tuba tetulaba gwe waliyo Conrad omulala eno emabega. Kyekibuuzo kyange mukama wange. Neyanza nnyo neyanzeege ssebo. Firimu bagita Ignorance yeriko kati mu ggwanga Uganda buli w'oyita gye balaba. Mulimu omuwala bamuyita Sierra. So oyo yasigaddewo muzanyi Namige ajja wa primary walitukira mu senior nga muzibu. So tumwe support. Waliwo omulala? Okay, nja kuwayo mwami Faizo akakisabuuza mwami Conrad ekibuuzo kyonna kyo. Conrad nze bwe namanya nti agenda nengezaako omwegayirira n'alowooza tumwetaaga nnyo ng'agaanye kubanga ensi ekyamwagala
emyaka kwayagalidde okuwummula myaka gikyali mimpi naye neŋŋuma okulaga nti ekintu ate buli lwovaawo ng'ensi ekyakwagala kyekiri kye nayogedde mu kutandika nti omuzannyo guno si muzannyo buzannyo but it's a statement naye gwe owulira otya kuba bw'ate bw'atulabyeko nga tukuŋŋaanya abadde awo ebyengeyenge bijja ng'alabika ayagala okudda njagala ompeeyo ekintu kimu n'ensi ogibuulire kyogenda okusigala ng'omisinga mu art. Neyanza nnyo director Faizo ati bwemuyingiramu obanga ali mu life y'essomero oba toyagala muvaamu kuba ati abali eyo mulimu ogukooya ng'emirala gyonna nnyo tukoowa nnyo naye ate tufuuka famire nga tokyayagala kuva ku bantu abo so ensi enfuna bulala ati mwendi era ngenda kuba mabega wa bigenda ku mpewo just kifeesi kye ngenda okuggyako ku mpewo katono naye mu ati mwendi ngenda kusigalawo nga mpeereza screen kwe ngenda okubula ate tomanya kubanga mu maaso eyo osobola okwejjulula n'okomawo tomanya nenkola ekivulu amadda gange sponsor wali sponsor ekivulu amadda gange toki sponsoring bas kakazi sponsor wange wali nyinza okukola amadda so mukulu Alan nsobola okugenda nga bwe ngenze amadda gange wali bawayise emyaka nga gijo ate nenzira mu maanyi so yembeera bwetyo bweri naye nga sofa kati nja basubwa nnyo abawagizi bange ne bakama bange bano nja kumisinga embeera eyo kale tumaliriza ne muzeeyizamu nnyo tumalirize ne Ani ye mukyala ajja okukubuuza ekibuuzo naye kye yandyagadde okukubuuzaako tumalirize ne muzeeyizamu nnyo naawe otubuulire omukulu omukulu Conrad ga tukwagala nnyo naye kibi okukweka bagayita makweka nsaamu oba olinga ngo wejjanga abika abaakaaba naye totulimba leka kweyisaako ti mala kenye mumpe eggumba toyina gy'olaga ubooli bino byogamba nti mabega wa kamera bw'obeera mabega wa kamera oba olisigadde mu ki nze neekwese mu kisenge mu nnyumba sikola ki siriimu sebo beera oti neyanza nnyo omukadde wange Zamunyu n'antajja Muhammad sebo sinagamba mu industry envuddemu ekyo era nkimakinga clear navudde ku screen na ku stage egenda kubeera awo ku Labonita so ali eyo nga obadde onjagala nnyo tusisinkana ku Labonita ku lwa mukaaga yes muze mulungi omukulu ebibuuzo bibaweddeko omukyala wa Ani mukyala Ani anti atayinza kumbuuza kibuuzo ajja kubuuza ye ajja kubuuzayo kyasobodde producer Mike wa NBS jango ulize NBS Ani buuza ekibuuzo tukuloze Conrad nze sigenda mubuuza kibuuzo just ngenda musiibula n'akasani kituuka bulungi gy'olaga weewaawo kale tugalewo mwami Lubamo wadde olina ekibuuzo kyagala okubuuza Conrad director ye buli we tulabaawo n'akatalekeka ajja kuba nako kyemmanyi director alina ekibuuzo kyagala okubuuza ekibuuzo ekyange atusiibudde naye senga dda ansiibudde naye singa nzira kyogamba ente bwe yakaaba luli bwekaaba omuntu talinga nti nyinza okumala emyaka 5 nensikirizibwa nenzira oba 3 naye nga kyeneekakasa enoogumwe emyezi mba siibudde nze director kyenyinza okukakasa n'abalabi baffe bonna ku lunaku lwa 25 ensi yonna lwengisiibula ku Labonita ku screen ne ku stage singodda singa nzira kyekiri tuwe statement yemu singodda asiyinza kati siyinza kale
kibuuzo ki nti oli mufumbo siri mufumbo nekuuma nnyo Ssaabakristo omulonde Kibuye Parish. Nina ekibuuzo. Bwe nali nkyali mu aromatic waliwo banywanyi bange naawe abakusuubiza ssente z'omukolo abamu we bali wano kati tugenda kusanga wange ogenze kubanga luli ekibadde kitugatta abadde art kati omukyala tunamwanjula tutyanga oli eyo gye tutamanyi oba omukolo gugende mu maaso. Omukolo bwe ndiba ntuusizza okuwasa ng'ekiseera kituuse wasisuka 240 bwe ndiba ntuusizza okuwasa ng'ekiseera kituuse nze address yange weeyama bukadde 2 mbujjukira nze ndi mu aromatic address ne bwe mba siri ku screen nkolera mu aromatic ensi ino kimanya tuwandiika tutraininga bingi emirimu egiriyo so yembeere andikiriya nnyo gyendi so abantu mukama mbeere omukolo gwange mugusuubire sisuka 240 kitegeeza n'enkya nyinza okuwasa kale biweddeyo ndowooza leeta microphone oba biweddeyo alafu izo gimpadde bulungi biweddeyo notayogeramu yadde kale tweyanze nge bannamawulire mwenna fraternity y'aba actors mwenna ebibiina ebibiri okwegatta mwebali nnyo mwebayire ddala akadde kano buli omu njagala mmute naye akasemba temuzza basajja ku kasenge nti waliwo akasemba kuba tugambye waliwo abuuza ne mutabuuza mubaleke bagende bakole ebirala kale tweyanze nge mutuuke bulungi